The Alternative Digital. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Digital. Real issues, real talk. The Alternative Digital. Real issues, real talk.
Amacha nga malungi eri gwe munanga kedde naffe olunaku olwaleero olunaku lwakuna ennaku z'omwezi tubala 8 omwezi tuli mu gwa Gatonnya oba muyite January omwaka 2026 nyongera okubalamusaako era nga mbaagaliza omwaka guno omujja ogw'emirembe program gye tulimu ye ya Mighty Drive nze Omumbejja Luwedde Lilian okulaba nga ate programu eno njikusosootolera n'ensonga ze tugenda okubanga twogerako we twogerera ebula ennaku ziringa 7 zokka okulaba nti tutuuka ku lunaku olw'okuba akalulu ka bonna era nga okulonda okwo kujja kubawo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini ogwa January omwaka 2026 so nkutegeeza nti munnange olunaku olwo bwe lubanga lutuuse ate genda olonde weewaawo nno enkalala z'abalonzi nazo zaafulumye era nga zaaweereddwako abamu ku abo abeesimbyewo oba abavuganya ebyo nno bye bimu ku ebyo bye tugenda okubanga twogerako era nga nalabye omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda omukulu Julius Muchunguzi ng'ayongera okukakasa nti munnange bo bali mu budde newankubadde nga abali ku ludda olwabula gavumenti bavuddeyo enfunda eziwera ne bateeka akakiiko k'ebyokulonda nakuninga okulaba nti kafulumya enkalala zino nga obudde bukyali naye nno ate olunaku olw'eggulo enkalala zino zaafulumiziddwa era nga nalabyeko abamu ku bakulembeze ab'ebibiina by'ebyobufuzi ebyenjawulo nabo baabaddewo okulaba nti ensonga eno bagiwitnessinga bulungi nnyo n'okwongera ate okubaako bye beekenneenya awo nno ate ne tuddako ne ku Interreligious Council bagenze ne basinkana abeesimbyewo abali ku ludda luwabula gavumenti bano nno bwe babasinkanye ate ne bongera okubakaabira ebizibu bye bali mu kusanga mu kalulu kano nga baga nti batiisibwa ate nno kosa n'okuba nti tebaweebwa mwaganya kugenda mu maaso nakuswaggulu bakunoonya kalulu nga bwe balina okuba nga bakikola ebyo nabyo tugenda kubyogerako twogere ku nkolagana y'ab'ebyokwerinda okunnokosa ne bannamawulire ku ntandikwa ya sabbiiti eno twalaba munnamawulire wa BBS Telefina mukulu Ivan Madi engeri gye yayisibwamu abakuumaddembe awo nno ate tubenga tuwogerako ku nsonga ya Honorable Sise Namuju awamu ne banne Honorable Akamba era nga bano munnange bejjeerezeddwa emisango egibadde gibavunaanibwa nga gyekuusa ku buli bw'enguzi bino nno bitegeeza ki awo tujja kutunuulirako ne ku kunoonya kalulu bwa president mbeera nga bweri mu kadde kano negatiddwako political analyst atengera mulwanirizi wa ddembe ly'abuntu omukulu Norman Tumuhimbise amakya g'olunaku olwaleero bwe tugenda okubanga tuyita mu nsonga zino gwatulaba nsaba okozesa comment section ku mikutu gyaffe Alternative Digital ku Facebook ku YouTube ate tubenga tutambulira mu nkwaniriza era ndooza kansooke mpe omugenyi wange akazindaalo tusooke tutandikirawo sokola musa kuba tulaba olwo nno ate tubenga tweyongerayo abatulaba mbabuuzizaako n'abatuwuliriza kubanga bayinza okubeerayo nga oli talaba naye nga awulira ab'obubonero ng'oli alaba naye nga tawulira abakyaka baviiriddemu awo kubanga wano sirabangawo omuntu gemwina nga yewa bubonero naye ajja kutuula tumusaba atuule n'awulira amuwulira ebigenda mu maaso getwogeddeko mukuliko omwaka omukadde abayingidde mu mpya n'enneeyisa ey'omwaka omukadde nabo tubasabira Mukama balabe ng'emisana n'ekiro n'abeewaddeyo okutereeza ne baleka ekikwa ky'okukola ebikyamu mu 2025 ne beekilinzinga si kwenyumunguza katubasabire bagenderaawo neyenza okubirawo. Wow, there is a lot of pressure going on, especially mu byobufuzi. Buli muntu tocharge kuba bubwe, buli muntu ensonga ziraba bubwe. Naye nno nga tunaba kutandikira ku nsonga ya byabufuzi. Gwenga omutunuulizi w'ensonga z'ebyobufuzi oba azigoberera oba oli awo avaayo n'azoogerako. Bwe tudda ku kifaananyi ekinene, how best can you describe Uganda right now? Abaganda olumu munyumira ine ebigambo olumu ebitusobera omugobelezi kubanga omugobelezi obigoberera and then what
Kyobala ngaiti omugobelezi abitunuulira avaayo n'abyogerako byonna ebitiibwa. Tetukoma bukomi ku bitunuulira nakubigoberera tubako olumu bye tuwa okulungama ebiko byebikolebwa. By and large Uganda mukulu Museveni yagamba Uganda etandise okumuwoomera. Abamu ku ffe Uganda etandise kutunyiiza n'abagikulembera okutunyiiza. Kati eyina nga bweri kati eyina sections ndoza nga 2 oba 3. Erimu abantu bulijjo embadde nga ngamba abafottolwa. Erina abafottozi. Erina abafottolwa naye nga tebamanyi buno bafottolwa. Neba n'abafottozi nga benyumiriza mu kufottoola bannaabwe. Nekibanga kya yesamare yekifaananyi kino nti kiba kya tabu nnyo okuba nti omufottolwa tategeera tebali mumufotola. Nga bwandirabye eryenvu ku luserwenju oyina ajja n'alizinnyako n'engatto nekifotooka. Kati bwe bateetegeera muno bali fotodde teriyinza kwerwanako kwejja mu mulyango baleme difotola. So bwanga oyina bannansi nga tebategeera mbuno bali mu kufootolwa kiba kizibu nnyo okwerwanako eri omufotoozi. Awo bankuwadde Samaria Uganda nga bwenjiraba era nga bweri. So bannayuganda balinga batamanyi embeera mwe bali okusinziira ku ggwe bw'okinyonnyodde oba bw'okitapusa. Bw'okinyonnyodde bw'okiraba otagula bakimanyi wakati bw'okinteekamu oyinza okugamba gwavudde Congo oba America oli munnayuganda gw'obiraba otya. So sinzeka so nawe kenyini oyinza otabawo answer because mutera ogambwa n'amawulire mbu temuba na side. Kati naye obutabeera bwammwe ne side omuntu akitaputanga ababeera batambula n'abafotola kati simanyi oba gwe ne banno muri side y'abafotola naye tugenderaawo simanyi walinjowogwo weewaawo awo nno okusinziira nga bw'onnyonnyodde oba okusinziira ekifaananyi kyotuwadde njagala tutandikire ku nsonga eyaliwoko mu mwaka ogwa 2024 2025 n'ebeera ng'eryawo eringa esiriikiridde 2026 tunatera okwolekera akalulu wenjogerera Honorable Sise Namoju ne ba honorables abalala babiri bejerezeddwa emisango nno gino gya buli bwanguzi era nga wetwogerera akati nno munnange balya butaala tebakyalina nsonga yonna ebavunaanwa. What do you make of ensonga ng'eno okuba nti ebintu byavuddeyo bwe biti newankubadde nga obuli bw'enguzi NRM mu 10 points program zaayo eyongera okukakasa nti bebimu ku ebyo bagenda okuba nga basoosowaza mu kisa oba mu bukulembeze bwabwe. Okutereezaamu naye I still own it nti omuyise honorable ekyo kakikyamu. Babaka ba parliament era bakyakiikirira abantu. Honorable yesebo ye muntu akola ebintu ebyensa. Honorable bw'otandika okukola ebitali byansa ffe nga ffe abalwanirira eddembe ly'okuba tukulemberwa bulungi n'okugoba enguzi wano ffe tukutwala nga kyeneena oba omuntu akola sina byansi mattu ebintu ebyekibibbi n'okusongamu obusonzimu naye gundi ateeberezebwa okubanga yabba. That alone in my view kitwala honorable because bakuwa honor kyekiketera okubeera honorable. Kati mukazi mukulu oyo Sise Namujju nekikwasa enkikwe oba wununu nga abasoga bwe bagamba ye omuntu abantu beerwengo gwe batwalanga omuntu akiikirira abakyala abeerwengo aye nekibanga nekinkola obi nga ate nange gyenzaalibwa okubanga ate enkulemberwa omubbi kyovula ntandikidde waka kankusomere gundi ebaddeko next screen okwo ebbaluwa ya DPP. Take notice that the government of Uganda intends that the proceedings against Yusuf Mutembudi, Paul Akamba, Sise Namujju, charged with corruption. Yes. Of course, and the 26. Good.
under the Anti-Corruption Act shall, to underline, shall not continue. Kati omuntu nga banamutwala mu kkooti bwe bakuyoola nga tebannakuyoola literally balina kuba nga balina bujulizi obukupiininga mu buwabba obwakola omusango ogwo. Ofiisi yemu ya DPP yeenoonyereza negamba obujulizi tubuyina nabwe ekityo sise namujju mutwale mu kkooti. Ekijjisaayo emisango mu kkooti ebiseera ebisinga DPP nga amaze okuwaayo kyandibadde kya nkizo nnyo bakuwozese to try you omulamuzi agambe tiwategedde obujulizi mu DPP bwe muleese tebumala kukola ki convictinga muntu ono nabwe ekityo ne babugoba. Naye ba architect ba government emyaka 10 nga giijo edda ennyo basaawo embeera ya ongeri butya ababbi bakuno ne ba dictators n'abalala ba beneficiaries ba system eno bwe bayinza okwejja ku ddobo. Kyova ba DPP ne wano bwe bujisomye takwadde na nsonga lwaki yakoze eki agambe shall not continue. Talaba musanga nti goyetaaga kubavu nga mutwala yali alabaki nga bamukwata yali alabaki singa osobola omumbuuliza nga munnamawulire nti ng'otwala namujju ne banne wali olabaki yali asinziira ku bujulizi obwaliwo mu kaseera ako bwali bubaluma ne bufuumuuka ku nsonga nanti ne bufuumuuka. Kati awo kituyigamu kati DPP asobola okujjako omusango ne bw'abanga tannyonnyodde nti omusango guno gukugibwako lwa nsonga ABCD. Bino ebiboozi bya musajja mukulu gwe mutagala mpite musajja mukulu bibeera political mukubye nnyo olwali kambeeko gwe nkwata because ku mukulembeze nga awa bannansi ekitiibwa teyandibadde ku Kyadondo Road nzijukira ng'agamba my daughter namujju ekyo kiba kimala okuba kubanga mu bakulembeze abamu bannansi ekitiibwa ne namujju okumwogerako obwogezi kyandibadde nga kigulinga musango. So by and large kwe kugamba nti mukulu Museveni ne banne bwe beefuula balwanyisa enguzi tebagirwanyisa ye balwanyisa so bakumujisongamu bekumu kubalwanyisa naye bwe waba nga tewali oba oliawo nga tewali bujulizi bumala. Kati ankubuuze mpozi nga Lydian ne banno mwagala tugamba mbu Wangadya naye alina kyakozesa kubanga Wangadya ali ku level ya mulamuzi Bannayuganda bagala okutegeera Wangadya sina bulamuzi mu magistrate Abaganda ge bayita kooti etandikirwako kooti enkulu si kooti ento nabwe ekityo omuntu okubeera mu kooti enkulu tukutwala nti n'obwongo bwo bwa kintu kikulu. Kati obwongo bw'ekintu ekikulu ekyo obanga agamba mbugwe kubanga yagamba n'okugamba mbono misomo gyalema namujju kubanga yagamba she could not even express herself in English if you remember. So misomo gyalema namujju asinkana omulamuzi owa kooti enkulu atwala akakiiko k'eddembe ly'obuntu ayagala amuweeyo amwokyeyo ng'enjogera yammwe emyaka gyammwe njo kyayo nja kuyisa budget ya Human Rights Commission. Era omukazi oyo omukyala gwe twalanga omulamuzi owa kooti enkulu nga tumusuubira okuba nga wandowooza ya kintu kikulu recordinga misomo gyalima namujju ku audio era n'obujulizi oyo omukyala y'omu Wangadya akugamba akubira president abimuwa mpozi ng'oŋŋamba mbwe yo raketi yonna erina kyekozesa. Lwaki abaffe teyalemeddeko negamba katubweyo nga bwe biri bageese ono misomo gyalema ne banne omulamuzi kale akube mu bujulizi bwabwe ebituli abugobe. Just as simple as that. Naye ono omusajja mukulu gwe baakawa omulimu gwa DPP of course file yagisangawo nga abodo amazo gisanctioninga ngera mpozi ng'oŋŋamba mune abodo naye era alina kyakozesa. So no abodo naye nno yali mulamuzi wa kooti enkulu era nga tumutwala kubanga ndowooza kintu kikulu si ya kooti ento. Kati bitandikira ku abodo ne ba crime CID yoga ewa Wangadya yoga mu kooti. Kati ono file byagisanze ndo yasanzeewo nga akasimu kajja agamba wategedde misomo gyalema muleke akyalina byatukolera erwengo. Naye ate n'omunnange Honorable Kinyamatama yaliko erwengo eyo nagamba nti ono omwana wammwe newankubadde bye tuwulira bigamba nti of course yali mu scaffle ya corruption naye ensimbi zino oba byabadde afunayo byonna abadde aleetera mmwe ne speaker wammwe
ebyo nno mbigatako n'ebigambo bya Speaker of Parliament Anita Among era yagamba nti bwe yasemba omulaba yamulaba ng'ali mu high spirit ng'akyali mugumu. Singa obadde musiraamu nandikubuuzizza nti kati gwe Anita Among omujjako hadith. Ye Speaker of Parliament. Nanti omujjako hadith tulako Speaker of Parliament nga byakola tebitegerekeka. Gamba yasoose tebaliyo bangi. Tuse namujju nze nganze nkyamutwala ng'omubbi until proven innocent, not the other way around. Kubanga olwaki mwinako akasunguyira akali justifiable ni just kosa gulu yabadde omanye ejjogo lya musomo gyali muno eri kusobera yayambuse mu maka ga Ssaalongo Nwagaba ne Nnaalongo ate abo babiri bazadde bange n'abatwalira enkumbi ogimanyi Chapagonya era singa ebintu ebyo nabisharinze n'abatwala programu zamu enkumbi ejja ku screen n'omutwe gwe n'emmotoka ye n'abantu be ono mbaka wa Parliament nanti n'abagamba si Lugaayo ye yalweyisizaamu. Omanyi omuntu okweyisaamu Olugaayo kwe kwata enkumbi n'agitwalira omuntu emyaka 7 nga ye muzeeyi wange ne maama wange nga sina kubasaba ng'abagamba kabawadde enkumbi no nabo nteerako ne kuponi era nja kusaba abatwala gundi zammwe wano batere kuponi eyo giraba n'abagamba bwe banaaba bamaze okulonda ku olwo nga 15 banaatwala kyovola baloko wa family yaffe ekitiibwa kuponi eri namba 2 n'abagamba banaamala okukasuula bagende bafune ekijjulo that's gwayise honorable era yasooka awo namujju ne ttiimu ye ey'abali b'enguzi banne nga bw'obalaba olaba ejjoogo kati ezo omusango gwe bagobye bino byaganya okukola ze zimu ku ssente ndowooza zeyezibika era mukugulira abalonzi abantu abalondola mukugulira ebyabagulirira abalonzi batandikire ku misomo gyalimu oyo namujju sise ono honorable w'abantu abantu kuyambye oli weno azenvaawa era katumulekera ekitiibwa kye nga honorable oba ng'omubaka omukyala akiikirira abantu b'erwengo. Honorable kimuwe nze sigenda kimuwa ngenda muyita sise namujju misomo gyalema because kiri record yali tigalo bamuyita batya mu Luganda naweereza kakyayi kakaawa nga kabuguma otyo mu office ya former vice president. Okay era nawe leka bite bino byange era n'omusango ogukwata ku byensoma ye gwine engeri gye baguzanyamu nga guno baguzanye kirabika n'abamu ne kalogo kalenzi naye kano kaba kalogo kawala buli musango olwogezaako kumukwatamu alina engeri gye guyita mu nkwawa kati n'abamu kalogo kawala era naguyita mu ngalo era nga honorable Medad Sseggona yamubuuza bwe yasomerawo n'abimya because ebiwandiiko byaliko nga bya muganda we namugamba mbo what is photosynthesis katono yeetuge emyaka gibagize mingi abamu baba tebakyabijjukira naye mukulu nomanyi katukomewo ku mulamwa gwaffe gwe tuli mu kugenda maaso n'okuba nga twogera ku nsonga ya buli bwanguzi bino nga bimaze okwanfoldinga bwe biti Bannayuganda mukijjemu mukimalamu supu ekitati buli bwanguzi buno bubbi disagare it's not simple omanya abazungu bano naye nsigala nze baba wekigambo kya okulya enguzi kati buno bubbi njagala nesigaliza ekitiibwa ng'omukubiriza wa sheni nesigaliza ekitiibwa ng'omugenyi okutegeeza Bannayuganda ebigambo bino byange kakati njagala tudde ku mulamwa gwaffe ogw'obuli bw'enguzi NRM eremereddwa bulemererwa ku kabinga kizibu kino because yakiteeka mu 10 points program bw'otunulira ennyingo namba 7 ey'okulwanyisa obuli bw'enguzi and misuse of power. Is there the will okulaba nti obuli bw'enguzi buno bulinyibwa ku nfeete? Ka ntegeeze Bannayuganda naawe kubanga oli omu ku bo nti in law in particular administrative law tubalinga tusoma nga batuwa ensonga lwaki gavumenti esobola okuteekawo a commission of inquiry. Yes, sir. Nganze omuntu ayagala ennyo okugowenga deeper ku bintu bye nasomesebwa nabinzijamu ebirala emu ku nsonga eyasinga okunsobera kugamba mbu gavumenti esawo commission of inquiry to buy time abantu beerabire eba byatuukawo nabwekityo omuntu okukwata
item nagiteeka ku 10-point program bannandoanyisa enguzi olina kwebuuza lwaki kitegeeza oba jasateekawo kiteeke tebala nkurifarinze ku administrative law nti bassaawo nti enzimu ku nsonga lwaki gavumenti esobola okusaawo a commission of inquiry kugula budde mbu bannansi ababeera bagiinako obusungu basobole okwerabira so nabwekityo mukulu Museveni yandibanga ateekawo one of the 10-point programs mbu najja kulwanyisa enguzi mmwe liri alina abalala musanyuke mukubira engalo mbwera weewaawo kyova olaba akwata namujju nga fayiro eyo yonna ekoleddwako abantu abagenda ku ssomero ayina bafuna experience naye omuntu omu n'agamba prostitution shall not continue anagenda waka neyebaka fayiro nagikanyuga ne mu kaseera and we haven't seen atejjukira etteeka bwabanga ye kenyini ya withdraw winze fayiro eyo ye kenyini alina okuddamu n'agizuukusa teri munnansi omuntu ayinza kikolerako apiiru ekyo ne kiggwa so kati enguzi gy'ogamba mukulu Museveni tasobola takirootangako talikiroota paka ng'agenze mu ggulu okwegeza n'okweyimba edde okugisongako obusonzi nti asobola okulwanyisa enguzi olunaku lwali kikola lwaliva mu bukulembeze buno kubanga kyekimu ku nnyingo nnyingo semayingo ezikyasinza okumubeeza mu bukulembeze buno so bwe tudda ku kifaananyi kinene is corruption driven by politicians oba it's sustained by the citizens because bwe babanga mugamba nti abakulembeze bali banguzi that means wansaawo balina nabo abakikipinze nga kigenda mu maaso it's not driven by politicians corruption drives politicians tevugibwa buvugibwa bannabyabufuzi n'abakulembeze kati yeevuga tera weetali era basinga n'obuwanvu kati bo bampi nti weetali tebabaawo so nno we batali nayo tebaawo so kati bo bano balongo bannamansa saana tebayinza tayinza nakyo like mukulu Museveni kati waali ku myaka gye n'obudde bwamaze mu kulembeze ne ttiimu ye yonna nga bweri mu kulembeze tesobola kweyimba nakwegeza kulwanyisa nguzi kubanga enguzi ye batwala so se batwala enguzi anti kati bwe babanga ogamba nti government ya Mwai Museveni enguzi ye batwala olwo bano bannansi abaparticipatinga because ekyokulabirako kyotuwadde bye bintu biri ebyaleeteddwa omuli enkumbi ne coupon be baabiwadde baabiganya oba baabikkiriza nalongwe katonda bamukisa omumanyi ne Ssalongo waako bonna bamanyi era bagenda okusindikira ebifaananyi ebyo ng'obusungu bubatta businza katonda n'enkumbi bagimukube era bamutute entyagi naye ekyabasindikiza ebintu bino kwogera kundaga nti ejjoogo liyitiridde livudde ne mu kampani lirisesera ne mu byalo olaba mukazi mukulu ono ekibuuzo kyange kikyali ebintu baabitutte ebintu tebaabitutte wekugambye nti baatutte n'entyagi bwe bamaze okubikwa ebifaananyi ngaali wali ayogera yeefuula abayamba n'okubabuulira biki byabadde nga kola mu parliament bwe babikubye ebifaananyi nga baagala okufuna obujulizi kubimuwa namugamba oti n'ebintu byo era kyenkugambira nti ne kuponi eri 002 lwakuba nti oyo omukazi mu nsomo gy'alema awa in courts awa famire yaffe ekitiibwa ye yasuubidde nti bw'asooka eri musajja mukulu ewaka bwezajja kuba anyenyiza mu jjenje ekkalu kumbe nga tabwe genda mugwira so what I'm saying nti bannayuganda of course kati nzule okuba nti nva mu famire embugumyeko etegeera ensonga zino nga bwe zitambula kyova olaba basobodde n'obikuba ebifaananyi okwongera okutambuza obubaka buno nti namujju ategedde ali eno agulirira ki balonzi kati ekyebuuzibwa abantu bameka abalina omutima ogwo n'obuvumu okugoba abantu abaleeta ebintu bino nono Ssalongo inalongwa muwadde enkumbi bamulabyemu koko ku substance asobola okulimu ne wali gwe bawa sabbuuni akatole bwe kati kati mubanga temukoze mulimu gwammwe nga bannamawulire ne bannayuganda abakola civic education abantu okutegeera ebintu bigenda wano mu maaso kitegeeza bajja bibawa kati gwe tedmi omuntu wakusuubiza nakuwa kuponi bw'onaalyanga emmere nga 15 ng'omaze okusuula akalulu jjogo kyeryo atyo kubanga kuponi eyo ekukkiriza okulya emmere nga 15 oluvannyuma lw'okulonda kawungeezi
so mu ndowooza ne namujju obadde nga tolya kuvanga 2 mu bukyanga mu mulonda paka nga 15 wiiki ejja ogenda okulya akamere nga okuwadde ne kuponi nno kakuponi for sure kati omukulembeze bw'atyo omusuubira kutwalawo eggwanga era omusuubira kutwala ekitundu kyakiikirira ye abaffe bba bamulonda bw'obasuubira kwanga bali mu mbeera ki ebyo eggwanga lyammwe weewaawo obuli bw'enguzi buno bwe tugamba nti bukyafumbekedde ejjembe mu ggwanga lyattu Uganda, what mechanisms or what strategies do we have to put in place okulaba nti ekizibu kino kirinyibwa ku nfeete? Because bwe tugamba nti bw'oba bw'ogamba nti NRM government obuli bw'enguzi eremereddwa okubulinnya ku nfeete, gwenga wanganya okuyita omutunulizi w'ensonga naye bwe nkisigazaawo oba bwe nkozesa terminology eyo, how best do you think oba what strategies do we have to put in place to curb corruption in Uganda? Ekisooka kati mu highlights ekisooka kusooka kujjako ono obuli bw'enguzi gwe bubeezezaawo mu buyinza. I think that's the point number 1. Mukulu Museveni ne banne bamala okuvaawo, in my view ngera bwe mbadde nzija ngamba kuba press conference nga nnene ekkololo buli muntu alina fayiro nze ntandikira ku Namujjo n'abalala nti bw'omumanyi nti baali bakusonzeemuuko olugalo weerite nga tetunnakufuna. Ekyokusatu bwe bagaana okujja nga tandika okusaawo investigations kubanga Lilian ne banno mumanyi buli muntu okimanyi waliwo ababaka ng'essuuti ye yasooka yagifuna agenze mu parliament era nabwe ekiti wamala bano betuyita bandaba kuki katubuuze not in bad faith. Honorable Among akola mulimu ki okuba nga obugagga bwe multiplying to that extent ku speed y'ekitalo y'omulala gwatakola ne bwatabeera oyo n'abalala kati kyemukola ayina ebintu byakoze bukeddiya ayina amasomero agafunye ddi agafunye ali mu parliament already eyo speed naffe twagala okutapika ku mukisa ogwo nti ye alinga Yesu yali yakwata akagaati ne kavamu emigaati emeka kati ye ayina amaanyi kutukiza nkola ya lifestyle audit good naye eyo temala twetaagayo just abantu babiri. My mother bwe tukubanga nga tuli baana bato yagambanga kankuteera obe EG mukankubera example ku banno sura kwa mutukiza nnyo mu kibonerezo ky'okutta naye kyemmanyi singa okwatayo ababbi bakuno n'omutu ne bamuteekako kalabba awo ekkololo ng'ensi eraba nga mwe kamera zammwe ziraga kankubulire otugayo aba ku makya abantu baleeta ebyobugagga n'otya obwo si bufuzi bwa musibira mu bbwa ate tosobola kusibira mu bbwa nga teririiwo kibola n'abaganda agamba kusibira mu bbwa ate bandisibidda weritali sibirawo era okulisibiramu mu bbwa manyi kibaera ategeeza oba n'omutima omumalirivu manyi nze ndi munyankole nene oluganda kati kanduyigiriza abaganda bakuna abamu okusibira mu bbwa it is to mean ebeera analogy akulaga nti gw'oli mumalirivu so mukulaga obumalirivu bwaffe okujjawo enguzi sibira mu bbwa otugeyo aba ogenda kulaba sente bazikomyawo the following day kololo ng'ensi yonna eraba international media ita digitalk ita kasuku ita n'ababuloga kamera zibatunulemu kumakya saawezi ebinaba buli kolide tugayaba gaya kulaba buli mungu anita mungu ne bannoboke whoever it is wena suspect kutubaddenga naye kaisayija n'amabati ayinza n'okugula n'amalala n'atuleeta n'asinga ne ku gali ge bagamba ge yatwala nagamba gunsize gusingire ddala minisita amasumulukulomi naye ensonga y'amabaati omusango yagojjeereza nati abo bonna kasaba nga bakusongako naye mu kyo nga kyoyogedde ekikyasingidde ddala life style audit nti nomani yajja nga alina essuuti emu mugenda okulaba yisawo yo olw'omudidi aguze ekkolero ebizimba bigulira kumu atambula ekiro ebyapa bitransferinga buli lunaku lwaki tomubuuza newa sebo gwe sente zo zirimu mukisa ki oli Yesu Kristo yagira emigaati former IGG yakigezaako president namugamba nti abano bantu bange naki nakugambidde mbu bano lulinga lujegere terracket lwekuttemu bwe ruti terusobola kwekutulamu era bwe yabiremerako ennyo manyi gyali bamufula presidential advisor atunda ku deski yemu ne full figure ayina amagezi ategeere ow'amaaso alabe ow'amatu awulire atayagala abireke bwe yabyogerako atatula ne full figure ekirabo kye baamuwa kijangu otule ne full figure mubere badvisor bange ne buchaman ne waliwo n'omukazi omulala wano Catherine Kusaasira ne balanga endowooza yina ebirowoozo bye okubeera ebirungi eby'ekitalo alina kuba nga ali ku deski yemu ne baani bamuwa presidential advisor
ajebali. Okay. Katsoka tugenda mukumula mukko bwe tukomawo tubenga ate tuyongerayo n'ensonga endala tulina nno bingi nnyo ebyokwogerako awo nno tubenga ate tuyingirira ddala mu mbeera ey'akalulu mbeera ya bbugumu ennaku kati wasigadde mukaaga zokka okulaba tutuuka ku lunaku olw'okubanga bannayuganda beesalirawo ani agenda okubeera oba ani abagenda okubeera abakulembeze baabwe ku mitendera egy'enjawulo era nga nkubiriza nti olunaku olwo bwe lubanga lutuuse genda olonde bukereze keera zambwa obenga ate ogenda okulonda abakulembeze bo ku polling stations ez'enjawulo era nga zino akakiiko k'ebyokulonda kategeeza nti ready weeziri ziteekeddwawo enkalala z'abalonzi zaafulumye byonna bye tugenda okuba nga tutandikirako ate mu ssaawa yaffe ey'okubiri olwo nno twogere ne ku interreligious council omulimu gwayo gwekoze mu kiseera kino nga tweteekerateekera ate okulonda enteekateeka y'akanoonye kalonde kakuume naye tujja kubanga tujyogerako because n'aba National Peasants Party nabo bali mu kakuyege y'omu wakugenda mu maaso n'okuba nti bategeeza bannayuganda ku ki kye beetaaga okubanga bakola bingi ebyokwogerako mu ssaawa yaffe ey'okubiri program ekyali ya Mighty Drive.